إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أبرغان بيتيبوا نباني نزامي بيتيبوا نباتولي زمونا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amachaago olwaliro machaaga kitiibwa era malungi ddala biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, olwokubanga twakeseza nga Allah subhanahu wa ta'ala akyatwazise akyatuwadde obulamu ate ng'era akyatuwadde obusiraamu, ate era n'atusobozesa okubeera nga mukadde kano kennyini twongere ku busiraamu bwaffe biidhinillahi tabaraka wa ta'ala mu kubusoma oba mu kubumanya. Abulungano ebitiibwa olunaku nga luno olwaleero era amakyanga gano biidhinillahi tabaraka wa ta'ala nga bwe gali, twejjukanya ku hal yaumuka islamiyun, abaffe olunaku lw'Oluisiraamu. Hal yaumuka islamiyun, abaffe olunaku lw'Oluisiraamu olw'olwaleero. Hal yaumuna islamiyun, abaffe olunaku lwaffe olw'olwaleero lusiraamu. Lutandise lusiraamu ddala, luna buwungeeza oba lunaasiibanga lusiraamu, era bunaalukomekkerezanga lusiraamu. Tusaba Allah abituwa tabaraka wa ta'ala lubeerenga lusiraamu okuva kati, lusibenga lusiraamu ate era luwungeezenga lusiraamu. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayh. Ensonga gye tutambulirako ennaku zino etegereka bulungi nnyo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Tutambula ku kiyitibwa attashahud oba attahiyat, oluvannyuma olw'okulaba obukulu bw'ensonga eno, n'oluvannyuma olw'okulaba nti abantu bangi abasiraamu bangi wallahi basaala buli lunaku laylan wa naharan sirran wa alaniyatan, naye nga bebasaala tebabitegeera oba tebabimanyi. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kyokka ate Allah tabaraka wa ta'ala wakitiibwa nti natuwa tawfiq wa sadad, nti mwana wattu tubyako ne byetuyigiriza ku nsonga eyo. Era njagala okutwala omukisa guno okoowoola baganda bange bonna ne basisters bange bonna n'abasiraamu bonna qatibatan okutwala omutawaana okuyiga esswala, okutwala omutawaana okuyiga esswala. Tugezaako sitaani neekubuzaabuza n'obukodyo bwayo obungi ddala ng'eyagala okujja ku mulamwa. Ntanti bitandise oli mukulu, banaakulaba batya? Gwe wenna obeere nga tomanyi attahiyatu, obeere nga tomanyi okusalira mubaka sallallahu alaihi wasallam, obeere nga tomanyi nadduwa zibasoma nga tonnatoola salaamu. Ebyolooza banaakulaba batya? Ng'omuntu anafuire awo ng'abivaako. Eyo sitaani eyebeera sitaani yeekubuzaabuza, era yebeera teddewo akakodyo kayaako okubeera nga mbugwe oli mukulu banaakulaba batya? Gwe tewabisoma banaakulaba batya? Gwe tobitegeera tobitereeza banaakulaba batya? Kyokka weebuuze, baba bimanyi bazaalibwa babimanyi? Baba bimanyi bakola batya okubimanya? Abaffe baagenda okuzaalibwa nga babimanyi? La, baabiyiga bwizi biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Era neebaza nnyo era nensabira nnyo baganda bange ne bannyinaze abafuddeyo okutwala omutawaana okuyiga attashahud oba okuyiga attahiyat biidhinillahi tabaraka wa ta'ala. Naye nga mu butuufu gye tuvudde wala mu nsobi zaffe biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, ne bugenza okukesa ku makya nga mwana wattu Allah asaasidde tabaraka wa ta'ala tutandise okubaamu akalabalaba
kitegedde kyokka mbutuufu abantu bali busy basaala abantu bali busy sola tezibayitako naye mbutuufu singa otunula bibasaala singa otunuulira al-fatiha zibasoma singa otunuulira adhkari ruku wasujud wama baina sajdataini zibasoma singa otunuulira at-tashahhud wat-tahiyyat zibasoma wal-ad'iya qabla as-salam wa ba'da at-tashahhud wa ba'da as-salati ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam butuufu yizo kwewunya n'ogamba nti la hawla wala quwwata illa billah naye kyengamba nti tutekemu amaanyi tetugezane tunafuwa tetugezane tugwamu amaanyi n'obukodyo bwa sitaani obogamba nti gwe ebintu tojja bisobola ebintu byakuyitako chance yagenda wallahi chance weri ebbanga lyomala nga Allah azza wa jalla kyakwazisa omukka ossa era otegeera chance ogirina esobola okutereza ensonga zonna n'otuuka mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala ng'ensonga ziteredde biidhina tabaraka wa ta'ala ekyokubiri nti mbeebaza darusu yaffe yaggwa biidhinillahi tabaraka wa ta'ala ensoma zammwe zimaasoma at-tashahhud okuva we twatandikira paka we tubadde tukyakomye mu dduwa zetusoma nga tetunnaba kutoola salaamu masha Allah so ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala buli yenna yeefiriza kadde n'asoma buli yenna yeefiriza byali akola byonna n'asoma at-tashahhud so ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala mwangwirize at-tashahhud at-tahiyya tweterere mu kifuba kye atagikwate ate nga asobola bulungi n'okukitegeera amakulu gaayo innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi kati bulugano bitiibwa olwaliro tulina edduwa gye twagala okulaba insha allahu tabaraka wa ta'ala muzimu ku dduwa ez'omu Qur'ani ze tuyinza okukozesa okusabisa nazo oba ze tuyinza okukozesa ng'edduwa nga tetunnatuula salaamu era zitusobola okukozesa ng'edduwa ku sujud era zisobola okukozesa ng'edduwa wadde mu swala wadde bweru wa swala wadde wonna Allah tabaraka wa ta'ala wakuwadde tawfiq ne sadad okuwonekako emikono gyali n'ofuna akadde okusaba Allah tabaraka wa ta'ala ebigambo bino ebiri mu dduwa eno tobyerabiranga okubisaba Allah tabaraka wa ta'ala olwokubanga bigambo bikulu nga bwe tugenda okubeera nga tubiraba insha allahu tabaraka wa ta'ala edduwa gye tugenda okulaba olwaleero insha Allah subhanahu wa ta'ala era gye mugenda okusoma egamba nti rabbana atina في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا حول ولا قوة إلا بالله الدواء ينسبلا مجيولي ebbanga lyonna era mugisoma naye kyenjagaddemu nti tutereze ensoma yaayo ate tutegeere n'amakulu agagirimu rubbama tuyinza okubanga amakulu tugayitako buyisi wano ku ngulu naye ng'erina amakulu ag'omunda agewunyisa wala hawla wala quwwata illa billah edduwa egamba nti rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar twazimbanga buyimbi nti rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar so twazimbanga mu ssomero wa hakadha kati edduwa eyo gamba nti rabbana ay Allah azza wa jalla mulezi waffe atina tuwe tugabire fi dunya mu nsi muno hasanatan ebirungi wa fil akhirati hasanatan atera ne ku akhira tuwe ebirungi wa qina adhaban nar otuwonye otukingirize omuliro oba ebibonerezo by'omuliro edduwa eyo eri mu suratul baqara aya ya 2 egamba nti rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar eyo aya eri mu suratul baqara aya ya 2 zazimu ku aya al-ad'iyatul qur'aniyya edduwa eziri mu Qur'ani eyekitiibwa kati edduwa eyo oba ebigambo ebyo wala hawla wala quwwata illa billah Allah bitulaga nga abantu ba ashab al-himam al-aliya alladhina yas'aluna Allah azza wa jalla khayra ad-dunya wal akhirah Allah tulaga nti edduwa ebintu ng'ebyo oba edduwa ngezo ba ashab al-himam al-aliya bannanyini kubeera nabigendererwa ebyawaggulu kubanga omusiramu ebbanga lyonna ebintu bibeera byawaggulu okulowooza kwe kwa waggulu okusaba kwe Allah azza wa jalla kwa waggulu byasaba bya waggulu binene lwaki kubanga gwabisaba yennanyini byo gwabisaba yemugagga nanyini byo Allah tabaraka wa ta'ala kati Allah tabaraka wa ta'ala tulega nti edduwa ngezo z'abantu
abalina kwegamba ebigenderwa ebya waggulu wala hawla wala quwwata illa billah. Kati Allah tabaraka wa taala atulaga kwegamba edduwezo kwegamba mu kumusuuta okwekiko ekya waggulu Allah tabaraka wa taala mu kitabo kye ekitiibwa nga atuyigiriza tubeere nga tukolera ku Qur'ani y'ekitiibwa subhanallah kutya mu kusoma edduweezo nenga mu kusoma edduweezo nga tutegedde amakulu gaazo n'ebyo ebiri munda n'ebyo kwegamba edduweezo byezeetisse mu bigambo ebitono kwegamba jawami al-kalim nga edduweezo zakuŋŋaanya ebigambo bingi ma qillati al-mabani naye nga kwegamba ebigambo byazo bitono naye wa azimu al-maani naye nga ate amakulu agazirimu manene ddala ekigambika. Kuba kati edduweeyo egamba nti rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaba an-nar. Ebigambo byayo bitono qillatu al-mabani naye ate azimu al-maani amakulu mayitirivu manene agali bigambo ekitiibwa Allah tabaraka wa taala. Allah azza wa jalla yatuyigiriza edduweeyo ng'atandika edduweeyo nga tugamba nti rabbana ay Allah mulezi waffe. Eyo nida fihi iqrarun birububiyya okwo kukola Allah azza wa jalla n'ekigambo kye kyekima nti rabbana ay Allah mulezi waffe mulimu okukunywezaawo n'okuteekawo kugamba okunywezawo n'okukkiriza birububiyya obulezi bwa Allah tabaraka taala al-amma obubuna olwogamba nti rabbana ay Allah mulezi waffe tabaraka wa taala obeera onywezezaawo obulezi bwa Allah azza wa jalla obubuna almustalzimatu litawhidihi fi al-uluhiyya obwo obukukakasaako okumwawula mu kumusinza Allah tabaraka wa taala. Olwogamba nti rabbana ay Allah mulezi wange kyo kitegeeza nti weekakasizzaako nti bw'abanga Allah ye mulezi wo tabaraka wa taala weekakasizzaako okumwawula weekakasizzaako okubeera nga tomugattako mu kumusinza Allah tabaraka wa taala. Amakulu nti buli olwogamba nti rabbana ay Allah mulezi waffe tabaraka wa taala obeera okakasizza obulezi bwa Allah subhanahu wa ta'ala ate buli lwokakasa obulezi bwa Allah azza wa jalla nti ye mukama waffe yatulabirira yatulera Allah tabaraka wa ta'ala kyotegeeza nti okakasizzawo nti yalina okusinzibwa mu butuufu Allah subhanahu wa ta'ala era tewali kirala kyonna kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah azza wa jalla tabaraka wa ta'ala. Kati nebeera nga aya eyo oba okusaba okwo abaddu abo abasaba edduweeyo fajama'u bayna anwa'i tawhid iltizaman wa tadammunan. Bagamba nti edduweeyo buli wogisaba obeera mwana wattu okuŋŋaanyiza emiteeko gya tawhidi. Otegedde emiteeko gya tawhidi gyonna obeera ogikoze eki gyonna obeera tulina emiteeko gya tawhidi emeka? Emiteeko gya tawhidi esatu. Tulina tawhidi rububiyya توحيد الألوهية توحيد الأسماء والصفات تين التوحيد وقول الله تبارك وتعالى مبلزwe nti yatonda ye mufuzi yalabirirensi nabuli kimu kyonna. Tulina tawhidul uluhiyya Allah azza wa jalla yatekedwa okusinzibwa ye tabaraka wa taala. Tulina tawhidul asma'i wa sifat Allah azza wa jalla tumusinza tumwawula n'amanya g'amalungi n'ebitendo bye ebya waggulu. Kati buli wagamba nti rabbana ay Allah azza wa jalla mulezi waffe obeera okakasizzaawo emiteeko gya tawhidi gyonna esatu. Tegereka kubanga rabbana ay Allah mulezi waffe mulimu erinnya ar-rabbu omulezi eryo linnya lya Allah subhanahu wa ta'ala. Era amanya erinnya lyo twaliraba tulaba amanya ga Allah subhanahu wa ta'ala twaliraba nga linnya kkulu ddene ddala n'amakulu gaalyo agaali tegasobola nakuggwayo wala hawla wala quwwata illa billah. Kati wogamba nti rabbana ay Allah mulezi waffe obeera okakasizzaawo erinnya lya Allah eriyitibwa ar-rabbu omulezi eritandika Qur'an ligamba nti alhamdulillahi rabbil alamin. Kati oba oyimirizza obeera okakasizzaawo ng'onywezezaawo erinnya lya Allah okukwawula Allah mu mannya ge subhanahu tawhidul asma'i was sifat kwawula Allah subhanahu wa ta'ala mu mannya ge. Kati ate onywezezaawo obulezi bwa Allah subhanahu wa ta'ala rabbuna omulezi waffe oyimirizzaawo kwawula Allah mu bulezi we tawhidur rububiyya
kati ate buli okakasawo tawhid rububiyya obeera okakasizaawo tawhid uluhiyya obeera okakasa nti Allah azza wa jalla bw'obeera nga ye mulezi waffe era nga ye mulezi tabaraka wa ta'ala amakulu nti yalina okusinzibwa yekka Allah azza wa jalla byonna bisinzibwa mu bukyamu ye yekka lwaki ye mutonzi ye mulezi Allah tabaraka wa ta'ala kati yayiwa okusinzibwa yekka Allah subhanahu wa ta'ala tegereka buluganda wa hakadha kati mwana wattu abaddu abo basomeddwa eyo wala hawla wala quwwata illa billah nga basika amakulu ago bagasika bulungi nnyo buli wagamba nti rabbana ay Allah mulezi waffe tabaraka wa ta'ala abayimirizaawo tawhidul asma'i was sifat abayimirizaawo tawhidul rububiyya abayimirizaawo tawhidul uluhiyya era nga ebyo byonna bibeera mu mutima gwe wala hawla wala quwwata illa billah tegereka buluganda kalino kyandyetaaze nnyo eri omuddu asaba biidhina tabaraka ta'ala okuŋŋaanya n'asembeza amakulu ago mu mutima gwe ategedde era namanya nti byonna Allah subhanahu wa ta'ala yabirina tabaraka wa ta'ala kati asaba mugonvu asaba yenna kwegamba n'okwewulawo yeewulirawo asaba yenna n'obuweemerevu obw'ekika ekya waggulu mukoola kwe Allah subhanahu wa ta'ala ng'alaga nti Allah ye byonna subhanahu wa ta'ala kati edduwa eyo eterina kyeginkana omuddu bw'abeera nga gisome biidhinillahi tabaraka wa ta'ala eraga ebintu bingi wala hawla wala quwwata illa billah erimu obulerezi bwa Allah subhanahu wa ta'ala obubuna era erimu obulerezi bwa Allah tabaraka wa ta'ala obweyawulidde abakkiriza bokka ate erimu obulerezi bwa Allah tabaraka wa ta'ala okugamba obubuna ebitonde byonna wala hawla wala quwwata illa billah ekigambo rabbana mukitegedde babitiibwa wabarakallahu fikum jazakumullahu khairan kikwate kikubeere mu mutima gwo nti bulogamba nti rabbana wonna wogusabidde wadde siddu weno wadde kikombe kyoseseza ogenda kusoma duwandira ne mugamba nti rabbana amakulu ago gakubeere mu mutima nti osaba ar-rabb tabaraka wa ta'ala osaba Allah subhanahu wa ta'ala nanyini bulezalire ebitonde byonna rabbul alamin osaba oyo ateekeddwa okusinzibwa yekka subhanahu wa ta'ala kikubeere mu mutima ogamba otagamba nti atina fi dunya hasana atina fi dunya hasana ti ay Allah tabaraka wa ta'ala tuwe mu dunia mune birungi tegereka tuwe mu dunia mune birungi tuvura bantu duwe okumanya yagenda wala obosaba Allah subhanahu wa ta'ala birungi bye dunia byonna naye ate ng'okozesezza ebigambo bitono oba okozesezza bi awjazi lafdhin wa ibara ekigambo tuwe ebirungi kati fajama'at hadhihi ad-da'wa kull khairin yatamannahu al-'abd kati edweno ebe kunganyiza buli kirungi kyonna omuddu kyayagala ulogamba ati rabbana atina fi dunya hasanatan ay Allah azza jalla tuwe mu dunia ebirungi edduwe yebe kunganyiza buli kirungi kyonna ekiri mu nsi omwana Adamu kye yeetaaga omwana Adamu kye yeegomba omwana Adamu kyayagala okutuukako tegereka buluganda lwaki fa inna alhasana fi dunya tashma'u kull matlubin dunyawi kulokubanga ebirungi munsi fa innal hasanata fi dunya mazme ebirungi munsi tashmalu kull matlubin dunyawi bibuna buli kyonna kyetaagibwa mu dunia kitwagala min afiyatin mukubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akuwonya akuwa emirembe mu mubiri gwo ne mu mbeerazo min darin rahbatin mukubeera nga Allah tabaraka wa ta'ala akuwangaza mu nyumba y'emirembe wa zawjatin hasanatin nokubeera nga akuwa akakyala omukyala omulongoofu nawe omukyala okubeera nga Allah tabaraka wa ta'ala akuwa omwami bibigerebwa mu dunia tegere kubeera mulamu kuwasa mukyala kufumbirwa mwami kubeera na mali kubeera mutemekevu byebyo byetwagala mu nsi kati edweno byonna bye bikuŋŋaanya omulundi gumu wala hawla wala quwwata illa billah wa rizqin wasi'in ne rizqi ngangazi wa ilmin nafi'in ne ilimu egasa wa amalin salihin ne milimu emirongofu wa amalin maqbulin ne milimu ejikirizwa maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala wa markabin hani nekibegalwa ekyemirembe wa thana'in jamil n'okwogerebwako kulungi la hawla la quwwata illa billah ila ghairi dhalika
n'ebirala ebitali ebyo mu birungi by'eddunia Allah tabaraka wa ta'ala byatutegekera okubeera nga tubeera nabyo. Kati edduwa eyo ekigambo ekyo kyokka kiba kikuŋŋaanyiza ebyo byonna, era ogenda obbitottola nga bino byonna Allah wabizinzeeko dda ne rabbana atina fi dunya hasana. Era edduwa eyo togirekanga rabbana atina fi dunya hasanatan, ayi Allah azza wa jalla mpe ebirungi mu dunia muno. Kati ogenda obbitottola ayi Allah mpe omukyala omulongoofu, ayi Allah mpe maali ya halali, ayi Allah mpe ekyemisana ky'olwaliro, ayi Allah mpe emmotoka ennungi, ayi Allah wahakadha. Ogenda obbitottola Allah omutonzi tabaraka wa taala ebyetaago byo, oteekayo ensonga zo ng'edduwa eno yamaze dda obbizingako biidhnillahi tabaraka wa taala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kati ekyo atina fi dunya hasana, ayi Allah tuwe mu dunia muno ebirungi. Kati wa fil akhirati hasanatan, era tuwene ku akhira ebirungi. Agamba nti amma alhasanatu fil akhira fala shakka annaha aljanna. Agamba nti ebirungi ebyakhira, ebirungi byakhira tewali kubuusabuusa yejjana. Lwaki? Lianna man lam yanalha, kulokubanga omuntu atalifuna jjana yawma idhin kwolwo faqad hurima jami'un, ebirungi byonna agenda kubanga abimmiddwa. Wala hawla wala quwwata illa billah. Omuntu atalifuna jjana mu kaseera k'okuyimira mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, liannahu man lam yanalha yawma idhin faqad hurima jami'un. Omuntu atalifuna jjana ku lunaku olwo, ku lunaku lw'okuyimirira mu maaso ga Allah tabaraka wa ta'ala, ku lunaku lw'enkomerero, agenda kubeera nga hurima jami'ul hasanat, agenda kuba nga amiddwa ebirungi byonna. Lwaki? Tetugamba nti wa fil akhirati hasanatan, ayi Allah azza wa jalla tuwe ne ku akhira ebirungi bya akhira tewali kubuusabuusa yejjana, kulwokubanga omuntu agenda okubeera nga tagenda kugifuna ejjana ku lunaku olwo, agenda kubeera nga amiddwa ebirungi byonna. Kyagamba nti amma alhasanatu fil akhirati fala shakka annaha aljanna lianna man lam yanalha yawma idhin faqad hurima jami'ul hasanat. Saba Allah azza wa jalla atuwe ebirungi bya akhira. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهي أعلى الحسنة. ويدخل في الحسنات الآخرة كذلك الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب. أقامت تينجلمو نمبلون جبيا خير ومنت بيا سبا لقامت وفي الآخرة حسنة أي الله عز وجل انكسب أمبي نمبلون جبيا خير مينجلمو n'okuwona ebibambulira ebigenda okubeera ku yawm al-qiyama nga bwe tulize tubiraba mu al-usulu thalatha nga tulaba enkomerero ago gonna gazibu gonna muyingiramu mu dduweeno okubeera nti Allah agenda bikoonye ebyo tabaraka wa ta'ala wa taysiru al-hisab, n'okubeera nti Allah agenda kubalulwa lw'olwangu. Zedduwa zetwalaba dini eri ti Allahumma oba rabbana hasibni hisaban yasira. Kati byonna mwana wattu biyingira mu birungi bya akhira ti Allah tabaraka wa ta'ala agenda kubeera nga akubala olubala olwangu. Wagaru dhalika min umuri al-akhira as-salihah, n'ebitali ebyo mu birungi bya akhira mwana wattu byetumanyi obulungi ddala. Kati edduwa gikomekerezayo omuddu agamba nti waqina adhaban nar, mazima Allah subhanahu wa ta'ala tuwonye n'omuliro, tuwonye n'ebibonezo by'omuliro. Tegereka n'ebibonezo by'omuliro ekyo no kitwaliramu okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala akwanguyiza okuleka ensonga esobola okutwala mu muliro. Tegereka mulimu Allah subhanahu wa ta'ala, mulimu Allah subhanahu wa ta'ala okugamba okubeera nga akwanguyiza okuleka ebintu ebisobola okutwala mu muliro muno mu dunia, nobeera nga tubyesembereza, nobeera nga obiri wala ddala biidhnillahi tabaraka wa ta'ala, pozi n'okwesamba buli byonna Allah byeyagana subhanahu wa ta'ala, n'okuleka ebyebwagazi ebya haramu, n'okuleka ashubuhati ebitategerekeka ebya haramu. Wala hawla wala quwwata illa billah. Kati aya eno era erimu wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan alla yadkhula an-nara bima'asihi, erimu okusaba Allah tabaraka wa ta'ala obutayingira muliro na mazambi gye tulina. Thumma
thumma tukhrijuhu ash-shafa'a mulimu mubirungi bya akhira byosaba nti wa fil akhirati hasana ay Allah mpande kwa akhira birungi mulimu Allah obutakuyingiza muliro n'amazambigo mulimu Allah obutakuyingiza muliro n'amazambiga oluvanyuma tokuwolereza kutujja muliro mulimu n'okwekiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'okusaba Allah kirungi ekyo kuberanga ay Allah tusennywa amazambige tulina tatuyingiza omuliro n'amazambi gaffe wa in kana ati tunafira ku tauhid Allah natuyingiza omuliro olw'amazambi gaffe okuwolereza kujja kutujjayo kati Allah tumusaba tuleme kuyingira muliro wadde okuwoleza kugenda kutujjayo wala hawla wala quwwata illa billah ngabo kimanyi obulungi nti abakkiriza bagenda kuwolereza bamalayika bawolereze bannabbi bawolereze kigere ka Luganda abafira mu ntalo z'eddiini bawolereze kati byonna bitonde nga bimaze okuwolereza kati Allah azza wa jalla akramul akramin arhamur rahimin tabaraka wa taala agenda kuberanga ajja abantu muliro wala hawla wala quwwata illa billah abatakola wadina kalungi konna nga bafira ku tauhid nga tabagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala Allah agenda kupaje tabaraka wa taala nibyo bino bisaba Allah ko tumanyi banga ki Allah yagenda kuleka muliro kulwa mazambigo tumanyi bigenda kubeera bitya wala hawla wala quwwata illa kati edduweno mwana wattu byennebyo mwebiri bikubeera mu mutima nti wa fil akhirati hasana ay Allah azza jalla tonyingiza omuliro olw'amazambi gange waddenga boliwo nsasire nefira ku tauhid olingijeyo omuliro n'okuwolereza okulibeerawo ku yawmal qiyama ne tonyingiza muliro n'amazambi gange wala hawla wala quwwata illa billah kakati eyeddwa eyekitiibwa wala hawla wala quwwata illa billah ekunganyiza amakuru agatagambika abaluganda bitiibwa ekunganyiza amakuru agatagambika edduwayo bwebala okubeera nga duwa ya kitiibwa ya mikisa ekunganyiza amakuru kugamba ag'ekika ekya waggulu mu birungi byetuba twagala mu nsi muno n'ebirungi byetuba twagala ku akhira kivola nti omubaka sallallahu alaihi wasallam kana akthar adiyatihi yalinga ajitiriza nnyo nga Anas bwatugamba mu nsonga eyo biidhnillahi subhanahu wa ta'ala ti annahu mazma Anas agamba nti kana yalinga agamba nti kana aktharu du'a'i nabiyyi sallallahu alaihi wasallam edduweyo yali kugamba edduwa ya nabbi sallallahu alaihi wasallam eyasinganga yalindu edduwa yombaka sallallahu alaihi wasallam eyasinga nga okubeera nga agikozesa ojja kusoma mu sahih al-Bukhari wa Muslim nga Anas atugedde ensonga ezo tombaka sallallahu alaihi wasallam kana aktharu du'a'i nabiyyi sallallahu alaihi wasallam rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar kulokubanga ejjuddemu amakulu g'ebirungi ebiri mu nsi n'ebirungi ebiri ku yawmal qiyama kati yalinga mwana wattu Mbaka sallallahu alaihi wasallam ajitiriza nnyo alayhi salatu wassalam muswalazi ebweru weswala wonna wasabide Allah tabaraka ta'ala yalinga ajitiriza nnyo biidhnillah tabaraka wa ta'ala era waqtada bidhalika Anas nagwero mbaka sallallahu alaihi wasallam mukukozesa edduweeyo fakana la yada'ahu fi ayi du'ain yad'u bihi yalinga tajireka mudwazo nazi yasabanga lwaki yagobero mbaka sallallahu alaihi wasallam yalinga mwana watu talika duweyo wala hawla wala quwwata illa billah ila insongezo olisanga mu sahih Muslim biidhnillah tabaraka wa ta'ala ila وقد طلب منه بعض أصحابه أن يدعو لهم أبامو كباتوبا بأنس أبامو سمكو أبا بيرانغانا يه بامو سبانغا بيرنغا بسابيرا فدعا لهم بهذه الدعوة نبسابيرا الدويو وسجد نبسابيرا الدويو الله عز وجل أبو برونجي واخرة للدنيا أبو برونجي واخرة للدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة سجد ويبقى يجرز الدوية لنا جبا سبيلا ثم قالوا فنوانا من إذا أتاكم الله ذلك مزمع الله عز وجل بوانا بابا وديبيو إيريد مدويو إيقامت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مزمع الله سبحانه وتعالى بوانا بانغا أبا وديبيو فقد آتاكم الخير كله أجاكم وديبو لتشنونجي تشنا kasi Allah nakiriza azza wa jalla nabawe birungi biri mu duweyo ajja kuba wadde ebirungi byonna biidhnillah tabaraka wa ta'ala nono songeyo barakallahu fikum jazakumullahu khairan edduwa nkulu ekitagambika era tujirekanga rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar tujimanyi tujikozesa obula twagadde tujanjulize tutegere obukulu bwayo
no kugamba na makulu gayo no kubira nti Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagikozesanga nnyo ekitagambika era Anasi namugoberera mu nsonga eyo era nga nabawongalanga Anasi radiyallahu anhum wa rahimahumullah tabaraka wa ta'ala yagibayigiriza era nagibasabira nabagamba nti idha atakumullahu dhalika singa Allah azza wa jalla bawadde ebyo obe ekyo faqad atakum alkhaira kullahu abayra bawadde obulungi bwonna tabaraka wa ta'ala edweyo tujinamu ebyemigaso oba tujigamu ebintu bingi min alfawaid ebyokwegasa nabyo biidhnillahi tabaraka wa ta'ala kisoka nti yuhsanu bidda'i an yajma'a fi du'aihi khayra ad-dunya wal akhirah kirungi era kyandagaddwa eryasaba eri omuddu asaba Allah tabaraka wa ta'ala ogatta ebirungi bya akhira ne dunya nosaba Allah birungi bya dunya ayina omusaba birungi bya akhira olwa ayeyo olwedduwe yerimu ayeyo rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar tegereka buluganda kati ogattanga tosobanga ke ebimu nebi wabula tibera nanyini bigenderwe ebyawagulu osobe Allah azza wa jalla ebinene mu dunya era omusobe ebinene mu akhira wa barakallahu fikum jazakumullahu khairan kadi agamati ينبغي لكل داع أن يكون جل دعائه ونصيبه الأكبر في أمور الآخرة تجد لقامتي كان بدا تشغوانا ومدوا سبا مدوازي za saba ne byayagala aberenga asinga kusaba bintu bya akhira tegereka asinga kusaba bintu bya akhira lwaki kulokubange duweyo faqad jaa fi hadha ad-du'a mazmadala okusaba kwajja mu duweyo su'ali amrayn 'azimayn min umuri al-akhirah wa amrin wahidin min umuri ad-dunya ategeredwa kuba timuduweyo mwajja okusaba ensonga bbiri ennene mu nsonga za akhira ate ensonga emuyoka mu nsonga ze dunya tegereka buluganda wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar tegereka kati wa muduweno mulimu okusaba ensonga ebbiri ennene mu akhira ebintu ebikulu binene ku nsonga za akhira ate ekintu kimwere kinene mu nsonga ze dunya zeziriwa wano ku dunya ogambye nti rabbana atina fi dunya hasana ay Allah azza wa jalla tuwe mu dunya ebirungi ekyo kimu nebo tuse ku akhira ndogamba ti wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ndogamba ti ay Allah tuwene ku akhira ebirungi ekyo kimu ate kyokubiri wa qina adhaban nar eyo tuwonye n'obibonerezo by'omuliro kati ebyakhira bibiri ekyedduniya kimu kyagamba nti bw'obanga osaba omusabi yenna bw'obanga osaba beeranga nnyo mwesimbu beeranga nnyo atewanira omwoyo gwo aterereza omwoyo gwo ategekera omwoyo gwe wa Allah ebyakhira by'oba osinga okusaba ebyakhira byokola by'oba osinga okusaba olw'ensonga nti bibyo eby'edduniya Allah ajja bikuwa naye era bijja kuggwawo ebyakhira Allah bw'anaabikuwa bijja kusigalawo ebbanga lyonna wala hawla wala quwwata illa billah tegereka buluganda wa hakadha kakati barakallahu fikum jazakumullahu khairan nti mwana watu kubera nti Allah tabaraka wa taala omusaba ensonga ezo wala hawla wala quwwata illa billah kati ekyokuna kyetuyigamu nti yambaghi lidda'i an yakuna min ashabil himam al-aliya emati kigwana eryasaba okubeera nga kwegamba ebigendererwa bye ye atuna bintu bya waggulu ategedde atuna bintu bya waggulu si mu dunia si mu akhira leo basaba bya dunia asaba Allah musabe bitunga binene ajabbi kwa subhanahu wa ta'ala niwe motoka ategedde sabe motoka nga ya beyi saba Range Rover Allah jajjikwa saba Lexus new model Allah jajjikwa subhanahu wa ta'ala saba Infinity Allah jajjikwa saba Nissan Patrol Platinum Allah jajjikwa subhanahu wa ta'ala BMW Mercedes Benz motoka zo saba Lamborghini Bugatti Allah jajjikwa subhanahu wa ta'ala tegereka kugamba abaddu basaba ebintu byawa bweziba nyumba asaba nyumba ya manyumba manene boguba mulimu Allah asaba mulimu munene Allah jaggumu subhanahu wa ta'ala bo bakyala asaba bakyala abebbe ya abalungi abanadini abekumidde ku dini ya Allah subhanahu wa ta'ala bwasaba abana nga bangi Allah ataba mufulire bashuyukhu abagenda okutambuza tawhidi mu dunia muno ne bali bavudde mu nsi ebintu ebinene byasaba tegereka omuntu yandibadde nga kwegamba min ashabil himam al-aliya bananyiri bigendererwa ebinene otegedde wa hakadha
buli kimu kyonna kyosaba saba Allah azza wa jalla atasobo silamu nembere kyasinzo kuberanga ya waggulu tegereka saba Allah azza wa jalla kuwa sababu ennene ezawaggulu mu kutambuza da'wa n'obusilamu oba kitegedde bweba simu katinga simu saba Allah simu ennene ejogenda okusomera ko obusilamu jogenda okutambuliza ko obusilamu Allah ajikuwe subhanahu wa ta'ala nga yamanyi nnene simu buno tegereka buluganda kugamba saba Allah ebigabirwa bibirenga binene mu dunia muno kubanga gwobisaba birina yenanyini byo gwobisaba birina yenanyini byo subhanahu wa ta'ala yabirina ko yabigaba era yabijja kugwaba yagadde nabiwa gwaba yagadde kati bimusabe ajabbi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala wa hakadha kali botuka kwa akhira era saba bintu binene mbaka yatugama nti bombaga musabi Allah tabaraka wa ta'ala mumusabe jannatal firdaus al-a'la mumusabe jana ya firdaus ya wa guru jemba musaba Allah tabaraka wa ta'ala tikara guruganda jemba musaba Allah subhanahu wa ta'ala obategereka ebigambo byalugana bwebitiibwa saba Allah azza wa jalla akuyingiza jananga takubaze wadde okubonereza ebyo bya waggulu era nga Allah kisobolera kikuwa bulobo tambudde nga bw'ayataaga otambule ajja kuwa jananga takubaze wadde okubonereza ye yagamba tabaraka taala era mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam kati edduwe yetulaga kimwana wattu kyandiyegombeddwa era kyandyetaagisiza omuddo okusaba Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebinene fi dunya wal akhirah biidhnillah tabaraka wa ta'ala tegereka buluganda wa hakadha ina kati era mudduwano muli muntu mazima ddala omuddu yeetaaga mwetaavu eri ebirungi by'eddunya n'akhira lwaki kubanga asaba ebirungi bya dunya n'akhira be bantu bwe tufaanagana twagala ebirungi ku dunya ate twagala ebirungi ne ku akhira biidhnillah tabaraka wa ta'ala tegereka buluganda wa hakadha insha Allah ta'ala kakati era kiri muntu omuntu bwaba asaba Allah tabaraka wa ta'ala asaba nga kugamba nga jigubanira ebiri wa Allah azza wa jalla atenga atya era ebibonerezo bya Allah subhanahu wa ta'ala kati obala bati agatta wakati wo kusubira ate n'okutya asubira ebirungi ebiri eri Allah tabaraka wa ta'ala ate n'atya okubonereza n'omuliro gwa Allah tabaraka wa ta'ala oguli eri Allah subhanahu wa ta'ala kati obala bati agatta wakati w'ebirungi wakati wo kusubira ate n'okutya kati agamba kivode kyagamba nti rabbana atina fi dunya hasana ay Allah azza wa jalla tuwe mu birungi byensi wa fil akhirati hasana otuwe mu birungi bya akhira okukusubira na bulungi kusaba birungi ate n'atya nti waqina adhaban nar ay Allah tuwonye ebinuzo by'omuliro amakuru tuba tusendede tukujemera tusonyuwe dwaki kwekengera na kwekingiriza biri ebibyo biri wa Allah subhanahu wa ta'ala kati omuddu omukkiriza atambulira wakati baina al-khawfi war-raja wakati wakutya ate n'okusubira Allah subhanahu wa ta'ala yedduweyo kyetegeeza era nga botu botegedde okubeeranga otambula biidhnillahi tabaraka wa ta'ala mutegereka buluganda wa hakadha ekirala tukubiranga Qur'an Karim erimu edduwa bannange ezitagambika ezanditumalidde obumalizi ekyo kya Allah tabaraka wa ta'ala edduwa ezikirimu singa ogenda obikula Qur'ani yekitiibwa erimu edduwa wallahi singa tuzikozesa wala hawla wala quwwata illa billah zanditumalidde bumalizi buli kimu kyonna zanditumalidde bumalizi buli kimu kyonna era tusobola ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agende mu maaso ebbanga lyonna n'otuyigiriza ezimu ku dduwa ziri mu kitabo kyekitiibwa atatuwe okuzikozesa n'okuzitegeera amakulu gaazo n'obukulu bwazo atatuwe okubeera nga zitebeekera mu mitima gyaffe tuzikozesenga mu bifo ebyetaagisa oba mu bifo bwe tusabira Allah subhanahu wa ta'ala mu bulamu buno obwensi subira tutujja kukomaawo insha Allah subhanahu wa ta'ala naye nga edduwa yaffe ebadde egamba nti rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم